Amasemo gakagwawo munange wino omulala Luzuuse nakugambye nti abaana ba NUP bakola butaweera. Information zijja buli kaseera era nga essaawa eno wenjogerera bwino Azuuse ani yabadde mu lukwe byatandise bitya byazze bitya baplaningiddewa yabange ani yataddemu omudidi gw'ensimbi byonna bibino nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu. Kansooke nkuwa katambi kano wuliriza bulungi weetegereze nga batusengekera ani eyataddemu ensimbi ng'ayagala pulezidenti w'ekibiina kya NUP nga mufu. Leero lugudde butaka balemereddwa omutta okumumaliriza. Ababadde mu lukwe abantu ababadde mu lukwe lw'okumaliriza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu lubadde luwanvu nnyo era nga lulimu abamu ku bantu bano wammanga. Mpuuga ne guruupu ye Mayiga Mpuuga guruupu eyo yonna kati nga bwe mugimanyi kuba mugimanyi tekyekweka era ebintu bino bwe bibaddewo nga byakagwawo bwe biti. Mpuuga akubye essimu n'akubira Muhoozi essimu nga boogera ku nsonga eyo nga Mpuuga agamba kikoze bubi okubanga tebamusse nga tebamutiddeewo era mu bintu bye boogedde bateeseza bwe bati. Mpuuga agambye Muhoozi nti ekiro ky'olwaliro y'omupoliisi oyo akubye oyo atambudde nnyo nti afulume eggwanga olwaliro luno era olwaliro bagenda kumufulumya agenda kulinnya agenda kufulumira ku Rwanda Air okufuluma Uganda. Era Mpuuga n'agamba Muhoozi nti abaana ba Nuupu abo si baakusaaga ayange okufuna backup mu buli kitundu wonna n'okukwata ba personalities abamu be basuubira okubanga era amuwadde olukala kuba babadde bakyayogera. Muhoozi n'amugamba kudda ku landline n'amugamba kubira ku landline. So neba conversation negenda maaso waliwo amannya ge bamuwa ab'okukwata ba personalities. Then ekirala ekyo nga tukivuddeko oluvannyuma lwa president omutwala ensambya waliwo order eyise bagenda kuleeta abasawo okuva Embuya n'okuva Ebombo okugenda okutekinga over eddwaliro ly'ensambya. Maze okukiteeka president wasobola okukimanyira oba bamwetoolodde bagenda kuleeta abasirikale abasawo nga bambadde leeya naye nga basirikale okuva Embuya n'okuva ensambya okuva Embuya n'Ebombo bagende ensambya okwefuula abasawo b'ensambya. So ekyo nakyo mubeere nga mukimanyi. President bwe kiba kisoboka okay ntegeddeko nti waliwo ayina ttiimu ye muliko naye nakyo balina okukimanya bongera okwebeeramu. President embeera bwe beetereddemu aveewo abeere nga agenda mu kifo ekirala. Ekyokubiri Mpuuga alayira agamba president tajja kugenda London. Tajja kugenda London ye ne Ssenyonyi. Mujjukira ekintu ekyo kibadde kibaluma nnyo. Bagambye bakole kyonna ekisoboka okulaba nga president tagenda London. Tageza ne bagende London mu parliament ye London kubanga bagambye ayina gundi ye egende London ng'ennaku z'omwezi 2 ye ne Ssenyonyi. So byebyo ebiriwo bye mbadde njagala okubaleetera amangu wano ng'obudde bukyali ebirala tukyabigoberera. Tujja kuba tubigoberera kimu ku kimu. Abakaaba n'abamenyesa emitima n'abakutusa emitima zino essaawa si za kukaaba. Ebiro bye tulimu byebyo. Bwe muba mwagala okuyingira mu lutalo ne Museveni direct, Museveni ali mu lutalo bulijjo tubagamba. Abasuubuzi ali mu lutalo nabo. Abasawo ali mu lutalo nabo. Abannamateeka ali mu kubalwanyisa. Kati biibyo awo Uganda weeri lwakuba abantu yabateeka mu nkudi. Yabateeka mu bivulu kyokka ye ali mu lutalo lwa ddala. So kakati waliwo ekipya ekiyingidde leero mu Uganda era Uganda tegenda kusigala kyekimu.
okujjako nga mwe bannayuganda temwagadde kukikola kubanga Museveni abadde akimanyi His Excellency Kyagulanyi ali untouchable kati bakitandikiriza mpola baagala omujjako kiri abeerenga abasajja abalala. Bayibuli egamba nti Samusoni teyalinga abasajja abalala. His Excellency tabadde nga abasajja abalala era talinga abasajja abalala. Ekyama kye kiri mu bantu temukkiriza Mpuuga, Mayiga, Sseggona guruupu eyo kati naffe tubafuukire engolo okutandika n'olwaleero kubanga balayira bagamba Kyagulanyi alina okufa. Mpuuga abadde ku ssimu ne Muhoozi butereevu. So ebibuuzo bingi ne ansa nnyingi kuba ffe ansa tusituke tulwanirire Uganda, tulwanirire eggwanga lyaffe. Ekirala Museveni tulina omugema akajenjegula akazinya atanywedde. Museveni taddayo okumanyira bannayuganda. Buli munnayuganda w'olisituka, buli munnayuganda w'olisituka. His Excellency yakyogera, abadde nga akyogera, bwe banzita bwe bankola ekintu temutuula. Muwulidde? Buli omu alwanire waali, buli omu alwanire lwali, tetulina kudda mabega. Kati tulina kugenda mu maaso. Ekiyingidde olwaliro kye bajjeeko akabaati olwaliro ne bakironkinga, tukiyingiremu, tukitambuliremu, tutandikirawo olwaleero. Tutandikirawo olwaleero, Uganda tugifundemu. Bw'olaba Mayiga, bw'olaba Mpuuga, bw'olaba Sseggona, bw'olaba Kakembo, bw'olaba Lumu, bw'olaba Joyce Baagala, bw'olaba ttiimu eyo yonna kuba ku mutwe. Oba osobola okwokya ennyumba zaabwe, oba osobola kyonna ky'osobola okukola. Kati lutalo mmwe bwe mutayingire mu lutalo, bwe munaayingira mu lutalo mujja dduwangula. Bwe mutaluyingiremu tujja kusigala nga tukaaba. Kale ebisigadde ebiri emabega w'emizindalo oba emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka kabisigaleyo nga bitambula. Ngamba ebyammwe naye nammwe musituke, buli omu akole kyayina okukola. Bw'anaabaawo ekirala ekikyuseemu ne bwe zinabasawa 6 nja kujja nkiteekeyo bw'anaabaawo ekintu kyonna. Naye nkugambye Mpuuga, Mayiga be bali emabega wa assassination. Era bagambye Mpuuga anyiiza, agambye abadde alina kufiira awo. Naye bagambye owa poliisi oyo afulume leero era agenda kufulumira mu Rwanda Air. Oba abantu bonna abali ku booda mubeere nga mwetegereza bulungi oyo omusajja mugenda mulaba nga fuluma. So Katonda omulungi abankuumi. Ndowooza munnange obiwulidde bulungi. Ebintu bitiisa, ebintu by'obufuzi bizibu nnyo. Kyeva olaba bakugamba nti politics is a dirty game. Si byangu yadde n'akamu. Ate nga tukyali munnange waliwo munnakibiina kya NUP omulala naye abajjana ono mwana mulenzi awangalira mu ggwanga ly'e Kata. Naye nga munnayuganda awedde emirimu era nga munnamasaka agamba nti munnange yafunye akasimu ku makya ne bamutegeeza nti munnange gy'oli naye ennyumba yonna bagirese nkalu. Keeredde mu mawulire ga nnaku olunaku lwaleero kedde n'enkubirwa essimu okuva ewange e Masaka ne bantegeeza nti abazibu abatannategeerekeka be tutamanyi bayingiridde amaka gange ne babba buli kimu kyonna ekibadde mu nnyumba. Simanyi oba kibadde kitagetinga kufuna bulamu bwange, simanyi oba babadde batagetinga kufuna nze omuntu, simanyidde ddala kigendererwa ky'ababbi balumbye maka gange ne bakuuliita na buli kimu ekibadde mu nnyumba kye babadde bagenderedde ekyaddala. Naye nga poliisi tennatupuruvinga longo ku bantu abatuufu ddala ng'etulagidde ddala abantu abatuufu abalumbye amaka gange ne batwala buli kimu ekibadde mu nnyumba yange nga nze ndowooza nti lyabadde ettemu erigendereddwa okuntuusaako obulabe, sinakindi okunzita oba okunkangakanga, okuntuusaako obuvune oba olubeerera, okundagira ddala nti ebintu bye nnyimiriddeko bikyamu era mbiviireko ddala. Nze ngenda kukakasanga
kyekigendererwa ekituufu ekyabadde ekyabasajja bano okulumba ewange era ngenda kusigala nga nkiteeka ku mpuuga ne basajja bo ngenda kusigala nga nkibateekako direct Honorable Mpuuga ne basajja bo nti mwabaakoze olukwesese olulumba ewange muntuuseeko ettemu muntuuseeko n'obulabe nga nsinziira ku message ze mwampeereza ze ngenda okuteeka wano ng'omusajja wo Honorable Mpuuga ampita ewuwe ekyengera oba e Masaka ne mugamba nze namubuuza nti ekyengera oba e Masaka waliyo ki nze sigenda kujja wuwo Honorable Mpuuga ne bw'onaakola ki ne bw'onaateekamu ki gwe kola bituufu kola bituufu sirina nsonga lwaki nkwogerako saagala nnyo kukwogerako saagala nnyo kukuyisa mu kamwa kange do what is right toyimpulira nga nkwogerako ekintu kyonna sirina kyenkwagaza musajja mukulu neesonyiwa okola ebituufu ebitakulumbisa bantu bw'onaasigala nga okola ebikyamu ngenda kusigala nga nkwogerako ng'omumenyi w'amateeka ngenda kusigala nga nkwogerako ng'omuntu akola ebikyamu nga seetiiriridde era nga sitiiriridde muntu yenna wadde okutiiririra eggwanga lyange temugenda kuntiisatiisa temugenda kunkangakanga ne bwe munanzita ngenda kufa njogera bino byenjatula ne bwe munanteeka mu kkomera ne bwe munantuusaako obuvune ngenda kusigala nga bino byenjatula mbyatula solongazi byebituufu kyannaku nnyo ndimugezaako okuteekawo okutiisatiisa okufaananako bwe kutyo nze ngenda kusigala nkiteeka ku byabufuzi up to until when nga poliisi endaze abantu abatuufu abalumbye amaka gange ne bagatuusaako ettemu ne batwala n'ebintu byange poliisi bwetandage bantu abo ngenda kusigala nkitwala nti Honorable Mpuuga mwabalumbye ewange Owaayi embeera bwetyo bweyimiridde naye nga birungi si birungi naye nkujjukizamu nti oli ku NCK TV era bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde gwe tuula butuuzi weesirikire tujja kuba nga tugakwata tujja kusigala nga tukuwa updates ebiva mu ddwaliro eri omukulembeze byonna waneno ku NCK TV anzikiriza mbe nga nkwerekereza naye nga tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo